okutwala omukisa guno okuliisayo Ssaabasajja Kabaka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abaasabira Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abaakuuma ebyoto. Njagala okwebaza mwenna abaasiiba. Njagala okwebaza mwenna buli omu ayina kye yakola okulaba ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka butuuka we butuuse. Era mbasabe mwongere musabe, mwongere muwonge, mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebaziza mwenna abaasaba nammwe abaasitula amaloboozi gammwe okulaga okwatibwako mu mbeera bene gye yalimu, naddala abaakikola mu buntu bulamu. Nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu, kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just oli muvubuka, ebigambo by'oyogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe, kuba aba power lagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala obbeebaza mwe ababadde abeesimbu, mwabadde balaga omukwano naddala nga mugulaga mu buntu bulamu. Njagala n'obbakuliisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atuddeko Namulonde. Mu mbeera yemu baganda bange nalabye nga bwe nze nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafuba nga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'Obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi okusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Omugezi omu yagamba the father is the father in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanira independence. Bamwagala nnyo. Engulu emmanga nagenda erira nensangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka, kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya Luzungu, bwe batyo bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarisinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence, balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. Yali mwana wa wano ne baakifuula nti okuzaalibwa wano gwali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa. Njagala obbajjukiza kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza. N'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna baawula nti ono mwana kino kyana.
Temukkiriza muntu yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kugisaawo bibye kubanga yabagambye lunye nti tabana musigire. So njagala nnyo ate gwe ali eyo nkusaba gwe bw'oba olina gw'olowooza mwesigalize kubanga this is bigger than individuals. Buno bubaka bwe mbawa bwe babawa mu kyaki bene bw'atwana buli muntu yenna tokkiriza muntu yenna ne buba tokolagana naye kuyingira mu bantu kwatagana. So unity is what he has been preaching. Unity is what I want to preach now. Naye era njagala obbajjukiza baganda bange nti waliyo abo abakikola akagenderere okutumisrepresentinga. Ekyo temulina kyerabira. Comrade Ssenyonyi akyogeddeko wano nti ebiseera biri Bakayindo Tafiri bayambalanga engoye eza UPC eza gavumenti y'Obote ne bagenda ne batta abantu bakyayisa Obote. Be bantu be bamu kati abali mu buyinza nga bwe basobola okwambala ebya NUP ne bagenda ne bakola effujjo eyo, bwe bambala ebya NUP oba bwe basasula abambadde ebya NUP bagende bakontanye NUP n'abakulembeze ab'ennono oba n'abakulembeze ab'eddiini. Tekyakatandika kati. Bwe mba temunabawulira mujja bawulira ayambala ebya NUP ajja avumirira obusiraamu ng'ayagala obbakyawaganya n'abasiraamu. Ayambala ebya NUP ajja avumirira obukatuliki ng'ayagala obbakyawaganya n'abakatuliki. Avumirira obukulembeze obw'ennono obw'enjawulo ng'ayagala obbakyawaganya oba obbakontanya. Abantu abo mubeegendereze.